Eno ye program Akadde Nnyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde Nnyuma mwomanyire ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program Akadde Nnyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. 103 Radio 4 ensunsuzi omulungi awuliriza akadde nga bulijjo ka program Akadde Nnyuma with the two history vanguards Solomon Kawesa Sabasito w'obwongo mbeerawo nnyo okubeera nga nkwanjulira ate era sibeera nzekka mbeera ne munnange David Wepukulu omulyanaka mba nateredde dda kyaziyazi omugumba kyatula ku mbaga kati wayita emyezi 5 oli gwe twayogeddeko Michel Muhaba eyaddira oli mu bigere akwatibwa abafalansa bamukwata omukabi bamugamba gwabadde akola bino byonna owedde ate wabawo okubuuza kaweddemu bamutwala mu nkomyo bamubalira ebikolobero ebize ne bamugagwa gwe oyingira enkomyo olivaayo gwe ne bamugamba tukolereyo ddiiru ffe tuwe banno n'abagamba atolooza tuli bangi wano tuli wabandaba babiri ffe tubajjojjobya gwe naani yogerayo muno kiggwe waliwo omusajja bamuyita Carlos Martinez amuwaayo ate akulwamu olwo lwaki takkiriza ne yeekolako seppuku bamusuubiza okumuwa eddembe lye ng'omugamba nti asonyiwe Karosi ensi n'eggulu nga bamugawogera tutwala Karosi gy'ali kati mu pali omwo baayinamu kalina we baali baateeka ne safe house we baba beetaaga okukucunyamu obeeko by'obagamba nga we bakutuusiza ne bakugjamu enjala kati Karosi yaliyo ono munne tamubuusa nti tujja ate yamubuusa kati Karosi aba ali mu ddinisa waawuuta kacaayi ku makya agenda sokoleke ndaba siraba ono si Muhaba ono n'abasajja olwo Muhaba ayambuka aliko abasirikale 3 infact baali ba agents ba Bufalansa 3 kati batuuka munda Karosi teyapapa ng'omukugu bw'abeera abaaniriza bulungi nsanyusa balaba nti munange tuzza okulabako n'abaga mutulireko awo mbaweeyo kaki bannange onywa kacaayi munnange ndeteka soda abasizza ebyokulya awo n'abagamba nze n'ejjindisiika nze temundabangako Karosi ali mu kugabirira abazze okumunoga abasiikidde amajja awo ne paani awo olwasajja nga balinda ekyokumuvumbagira omanyi agenti bw'ajjeewuwo ekiba kimuleese si kukwata kubega bano baali bazze ne Martinez nga bakyaliibe naye Karosi yali mugezi n'agamba Michel ono tabangako n'abanywanyi emyaka gye tubeeredde wano bw'aleeta omunywanyi neze nnyindo ezo ndabanga empanvuyirivu omunywanyi yenna gw'aleeta eba ddiiru nti tugera kukuba wano period naye bano baleese mu bicepere olwo yababuzaabuza n'ebicepere Karosi olwo ababa ayingira tayimu asooka abekenneenye be baani bamubega ababega yali tekiniko mu kusiikawo capati n'amagi emboozi agenda okulaba nga bano tebikwatagana bulungi na kintu kyabwe ennimi olulimi nga lugiraagira olulimi nga Lufalansa ng'oli amanya yali amulimbye nti ndeese baddiira Abafalansa be tugenda okukolagana nabo agenda okulaba ennimi ziseerera era omuntu waba yali akozeeko ku butujju wabaawo ebibuuzo by'omubuuza n'omanya ono abimanyi ono tabimanyi kiringa gwe Wepukulu bw'osanga omuntu nga takolangako ku rediyo n'otandika omubuuza konso bw'atamata mumanya takolangayo n'oli aliko obubuuzo bwe yali abasoya gabadde aferaaferawo bw'akimanya nti bonna babigudde n'abagamba mu nsonyiwemu katono kazije n'ayingirawo omanyi yabanga n'emmundu buli wamu mu nju nga ne mukabuyonjo yennyini waliyo emmundu sajja nga yalina ekintu era bwe yayingira mu kabuyonjo yadde emmundu agikookinze bulungi yasooka nakuba Muhaba namunyiga namukuba ekyasi mu bulago ne b'ofiisa bali n'abakuba 2 ne bafiirawo omu n'ayota n'ebisago kati Karosi amanya kuba yakizuula nti Muhaba alabika akoze atya andopye amuliddemu olukwe
n'olw'ensonga eyo alina kumutta agenda akola ebirala. Alina kuvaketinga. Kati amaze okubatta adduka agenda e Beirut mu Lebanon. Eno ewabadde ebyabwatuse. Naye agenda okutuuka eyo olwo gavumenti ya Bufalansa yali emutegedde yaani afaanana atya ekitaaliwo mu ntandikwa. Sajja amaze mufuna pictures. Kati olwo bakomawo mu apartment wattidde bali okwongera okugicekinga. Waliwo munnamawulire omu akolera lupapula lwa Guardian. The Guardian. Aba akeberakebera awo naye nga bw'otumanyi bwe twemakula. Agwa ku kitabo. Ekimu ku bitabo Carlos bye yanyumirwanga ennyo okusoma. Baali bakiyita The Day of the Jackal. The Day of the Jackal. Kyawandiikibwa omusajja bamuyita Frederick Forsyth. Kati bw'agwa ku kitabo ekyo ne bayitayitamu nga mu butuufu kikwata ku butemu. Butujju. Ne bamwongerako erya Jackal. The Jackal. Awo erya Martinez we lifiira bamutuuma The Jackal. N'afuuka Carlos The Jackal. Profile ekuze. Profile eyongedde okkula. Ate bannamawulire obamanyi nga baatandise okugira ekintu. Kati incident eyo yawaliriza abasajja nga Saddam Hussein okwagala okutandika omuhayalinga abakolera emirimu gyabwe. Carlos. Era omulimu ogwasooka Saddam gwamuwa era gwali mu kiseera kyekimu. Yamuwa missoni emu ku zisinga obuzibu. Kati wano yalina okuwamba baminisita batuula ku kakiiko oba ku mukago ogugatta amawanga agayina amafuta mu nsi zaabwe. OPEC. Kozi OPEC ebiggwayo bitya? OPEC. Oba oil producing exporting companies. Oba company oba countries. Kati agenda alina okuwamba abakungu ba OPEC. Oyo waka yalwa P5 awo. Tukyabitegeera. Onsanyusiza mwanange. Kintu tukyakirimu. Ebintu okyabimanyi. Olutuula lwali mu Vienna mu Australia. Nga bagamba omukulu ono asinzira e Beirut aluka ekintu kye bw'alina okukikwasaganya. Ng'ennaku z'omwezi 21 Desemba 1975 Carlos The Jackal atuuka mu kitundu ky'e Vienna ng'ali ne banne abalala 6 be yali apangisizza. Abahayalinze ate yakozesanga ba Germany. Kati olwo kino ekibiina ekya Popular Front for the Liberation of Palestine akyakikolera. Jjukira mission eyiteeri wabula oli n'abaganze njagala gundi yabaakola. Yasobola. Saddam abawadde omulimu naye nga gwayagala agukole yabagamba njagala Carlos. Kiringa omusajja bw'anaalumba manager Radio 4 n'amugamba ndeese ekintu kyange naye njagala Solomon Kaweesa wepukulu toleeta. Oyo mujega. Onkubya akavulu. Eyo mbadde mpa kyakulabirako. Kakati bwe baba basindika ku mission eno basooka kutuula kuteesa. Kabasindika yalina abantu be yali ayagala baffe. Bate. Abo bo babattirewo nga baakayingira. Non-stop. Kwaliko minisita w'amafuta ow'e Saudi Arabia Sheikh Ahmad Zaki. Oyo ye babagamba mumuttirewo olw'ensonga nti muzibu akwatagana nnyo n'abazungu ku bintu bino. Ayinza okuleta kajamponi. Botamuzi ze baleeta zakkiriza. Kati n'omulala gwe baali baagala afe yali w'e Irani Muzgad nete si mulungi takolaganika naye. Oyo tetujja tukolagana naye mutte. Anyigibwe. Bawa instructions Carlos The Jackal. Olwo Carlos bw'ayingira ku headquarters za OPEC emundu etandikirawo okutokota. Abakuumi awo bagudde abakunkumudde ku ttaka babalina okugwa. Ayingidde kati emundu evuga wansi waggulu tebamanyi kigenda mu maaso. Carlos n'atuuka nga bali mu kuteesa n'abandulawo oluggi. Ebigambo bye yasooka okwogera yabagamba amannya gange nze Carlos era mummanyi. Yalakimanyi nti bamumanyi. I am Carlos, you know me. Bye bigambo bye yasooka okwogera nga balimu abantu 62 abakutte bwati mu kizimbe. Kati bw'amala okubakwata abasajja be babatadde ku migemera wala. Abajjirayo ekiwandiiko kye kya peegi 7 abakulu kye bamuwadde n'abagamba obubaka buno mubuweereze ku TV yammwe ey'Australia esinga. Kati wano mu Uganda oba TV ogenda ku NTV Uganda n'obagamba mulina okukisoma buli ssaawa 2.
okumala essaawa 24 mpozi bano nga yakyabalina abayina ate munagaano kisoma agamba buli ssaawa 2 olutuuka nesiwulira nga nkubayo omu essasi bagenda okulaba ate ali ku fronti ye Solomon Kaweesa ate bamwetaaga nnyo wokirabye munaye nga TV zitandika kusoma kintu batandika kusoma kiwandiiko olwo tamuzi z'abakulu eri abaweereza ababatumye okuwamba ziri okwo amafuta mwina gagiranga bwe muti teri kutunda bbeeyi bweti gundi temukolagana naye kati amawanga agamu gaali gaagala okulinyisa ebbeeyi y'amafuta ng'abamu bagamba apaana naddala abazungu kati munayi Karosi ekiwandiiko kye bali mu kukisoma kati bwe wayita essaawa 18 nga abawamba akyabayina asaba ennyonyi n'abaganjagala ennyonyi ng'ayagala olwo okgenda mu Algeria kuba eyo osobola okufuna bwoyota ng'omaze okuwamba abantu kati ennyonyi baagimuwa n'abateerako abawamba abamu n'asigazaako 42 abamu abata abamu abata asigaza 42 kuba bwe baba abangi okaluubirirwa n'okuba transportinga kati ayingira ennyonyi bamuvuga kati bwe yali ku nnyonyi okwo okumanya omusajja ajooga abantu be baali bamugambye okutta ababiri bali bennagambye okuli minisita wa Iran n'owa Saudi Arabia ku bifo byabwe yateekako bomu okumanya ajooga yabagana obbaga bannaye ndi serebu n'abagamulete obupapula mbasayiningire autograph tewali atamanyi wano ku kibuga era n'abasayiningire n'obbasayiningire nga bo bali awo bawuniikiridde serebu n'akwata ne peni n'awandiikira nnyina ebbaluwa n'agiwa minisita w'e Venezuela n'amugaa gwe oli mwana weeka eno gituuse ewa maama kati batuuka mu Algeria ataaka abasibe 39 bali mu Algeria ataaka 39 olwo alinnya ennyonyi yeeyongerayo Tripoli mu Libya kati bw'atuuka Tripoli avaawo bw'alandingawo asaba atagende Tunisia ng'ali mu Tripoli awo kati bwe babuuka okugenda Tunisia Tunisia ekola akakodegolo tajja kulandinga wano tuleetera bizibu ku runway ettaala ne baziggyako yatuuka kiro kati nga talina bw'alandinga ne bamuzzaayo e Libya wano si wena badde nkugamba bwe yatuuka mu Libya personal pilot owa Kano erimu Amagaddafi omugenzi ye yamuvuga olwo kati gwali naye beebonga mu bwengula bapepeya kati munnanga olwo nno ebintu biganye alina okumuvuga amuzzeeyo bagenda Algeria ne Libya tebaatuuka olwo ekimukozesa ekyo abayinga time ali mu kunegotiatinga ye kufuna kasente ku baminisita be bamugambye okutta abagamba nze munzigyemu mbate mbasonyiwe era byogerwa mbu asooka konfaminga nti afunye $4 miliyoni 4 dola ez'Amerika miliyoni 4 kali kati kimbe abawandiisi abamu boogera 10 naye okunoonyereza okwange kulagaana 40 kuba baali babiri wabula negotiations bwe bazikola batuuka ku 35 babiri ne bamugamba bombi abo bate era ennyonyi bw'etuuka omukulu bano yabayimbula nga bamusuubiza n'omusuubiza nti bw'obataffe tugenda kuleka otambula ogende gy'oyagala era bw'amala obbayimbula yadduka n'agenda mu Yemen kati zino zonna mission azikolera Saddam naye nga omulimu baali baguwadde kabinja ke kali ak'Abapalestina ke naggambyeko kati akakulira mukulu Haddad bino tebyamusanyusa kye yakola oyo mu buwaŋŋanguse jaddukidde ne bagamuweerawo aliwa Karosi bamukuba ne bamugamba gwe tokyali mu kabinja kaffe tukugobye kuya ani abagambye nti akabinja kammwe nkagala nnyo ate nti nange nalinako wadda temujja kunjogajoga nze nfunye akasente mwabadde mwagala nkole ki mubadde mumpisa na bubi nfunye gye bampa ennyingi munange n'abalaga nti tabeeguya bw'avaawo n'agamba kirabika ebintu byongedde okunyonoonekera n'agamba nina okubaako n'ekyenkolawo obutujju bwange okusigala nga bugenda mu maaso kati awo kye yakola yasalawo atandikewo akabinja akake nga kabutujju opangisa kapangise ne kakolera omulimu gw'oyagala avudde mu bizinensi engatirize akoze eyiye kapito yeye nfunayo n'abalerera nga balyawo bennaasasula nange nfuuke boosi era yafuuka boosi
era kabinja ke yakatuma Organization of the Armed Arab Struggle Carlos de Jaco. ako ka Carlos de Jaco kati akateekamu n'omu ku bakyala abaali basinga okuhaakinga mu nsi muno n'okola fojale baali omukyalo oyo gwe yateekamu baali bamuyita Magdalene Kopp. Ng'oli akola fojale yonna gy'oyagala. Magdalene nga muzibu nnyo kaali kawala kato era okumanya kamusanyusa mu 78 yakawasa. 78 awo 78 akawasizza. Kaakati Abalibiya Abasiriya buli omu alwana okuhayalinga omusajja de Jaco nga kana akawala kabakubira diplomatic passports tebalina bwe batayita. Mu 1983 akabaata akalala kagwa. Abasajja bajja bakwata mukazi w'Abafaransa. Bakwata mukajjako. Magdalena bamugombyemu obwala. Mpazi olwo yali amuwasizza. Yali mukazi mu Germany nga munazi. Yali munazi. Ng'alina omutima wali ogulabye. Kati munnange abasajja bamukwata mu 82 nga atandika bw'ati. Jacob anoonya omukyala tamanyi gy'ali. Akizuula luvannyuma nti abasajja bamukwata. Batandise n'okumuwozesa emisango awo. Kati mu kutandika okumuwozesa emisango mu 83 Carlos yatandika okukola obulumbaganyi. Mu mwezi gumu ndowooza yali ayinjalinze abantu abasukka ne mu 100. Obulumbaganyi abukola in response ku kukwata mukazi we. Musajja nga yali muzibu. Era gundi eyasooka bomu ayina we yagitega nettirawo abantu 5 nerumya abalala 27. Ebyo byonna abikola agamba busungu. Muyina okutaka biite. Olw'ekino nga kitandise okubanga kiwanvuwa. Ayina ne gye yategako ku train endala netta abantu 7 nerumya abalala 47. Yali tagudde eddalu. Abulaavu esuula eddalu. Naawe oyinza oggigwa. Eryokutta abantu. Kabiite bamukuta liriddawa ali awo. Bw'aba talina musango ntabuka. Ng'oli muzibu. Bukabiite. Bwe tofiirawo. Anize. Oba gwe n'ensi tekwemazaamu. Ensi teneemazaamu nze. Kati munnange omukyala akaseera katuuka nga balina okumusiba. Awo America n'etandika okuteeka pressure ku buli nsi eyali ewagira Carlos byakola. Basooka na Germany ne bazzaako Romania abo bonna nga bagave tetukyamuzza. Hungary negamba gundi tokomawe. Palestine. Czechoslovakia ntaye oyo tadda. Atabuse kati watuuse atabuse. Oyo watuuse kati muguwa ddalu byakola tetukyabitegeera. Munnayi Magdalena nga abeera mu kkomera okutuuka mu 85. Kati bwe bava mu kkomera omusajja gy'afuna wamubba badduka bagenda e Syria. Wabula bw'atuuka mu Damascus baakola enteeseganya ne Syria. Ne bagamba ojja kubeera wano naye nga toli active tokola kikolwa kya butujju kyonna. Ngeri bamukwese. Nga bakwese mukweke oyo n'azaalirayo ne kabebi ssebo. Carlos n'azaala omwana. Nga yalina emirembe eyo. Kati Carlos ensi n'etandika n'okumuvaako n'emwerabira. Bambi nga naye yawummula. Takyali active. Wabula mu myaka awo nga tutandika 9 abantu batandika obbiwulira nti ate Saddam ageyatandika omupangisa akulembera obutujju ku America. Awe basitukira ne baddamu ye lwaki tetuddamu ne tunoonya Carlos. US intelligence agencies zitandika okubiyingiramu. Nga zibiyingiramu nga bwe bakolagana n'Abafaransa. Munnaye batandika okuyiga Carlos bamunoonya. Era ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1994 information baali bamaze dda okugifuna nti omusajja ono ali mu ggwanga lya Sudan. Sudan wano ku nnyindo wano. Sudan ng'eba n'abanene. Kati lwaki teyajja e Uganda? Ate munnange ndooza wano omunne baali bamuggyako dda. Aliwa yenna? Idi Amin. Bwe baali bateetera? Baali bamanyiganye nnyo. Kati ekyasinga okukwasa Carlos yali yakava ku sajjale wamanga eno nga ku Kamuji. Bakava mukolako sajjale e Kampala. Ezaffe ne zaali zifunyemu obuzibu. Nga bava zikwatamuuko. Bazitozeemu ku magala awo. Bakuttemu magala awo bazitereezezza.
kati yewulira bulungi. Kati bano bagenda okumugwako mu nnyumba mwe yali yeekwese. Karosi teyalwana na kulwana nga bamukwata. Mpulira mbu gavumenti y'e Sudaani ye yamuwaayo. Kituufu gavumenti y'e Sudaani yali eyagala yejje ku lukalala lw'Abamerika olw'amawanga agawagira obutujju. Era nga baali balina kusacrificinga mukulu ono. Beetereze babeere cleansed. Era bo baali cleansed ne bagawoke kati mwe tubatereezezza. Munnaye Carlos de Jacos byebyo ebyamutuukako era wiiki ewezezza emyaka 26 nga kyali mu mbuzi ekogga bwekyagombebwamu obwala. Bamusalira life sentence. Ate ne mu 2011 ne bamukyajinga emisango emirala ne bamwongera life sentence. Endala ate era mu 2017 ne bamukyajinga emisango emirala ne bamwongera life sentence. Kati balina okumusiba obulamu bwe bwonna emirundi 3. Kitegeeza ne bw'anaafa balina okusigala nga bamusibye. Kati olwo ekiddako ekyo kyeki? Ekiddako kye ate alina ekiddako. Kitegeeza talidda. Era baamutwala mu Bufalansa eyo. Era omulamuzi yawa oda ku musango ogwasooka kuba baamuvunaana gwa kutta ba agenti ba Bufalansa. Eri we baamusanga mu safe house. Yagamba oyo alina kuba mu solitale. Solitale ogimanyi? Mukomerako kaba kayumba katono ng'okabeeramu wekka bw'oti. Solitale. Kati oyo omulamuzi yagamba talina kuva mu solitale. Naffe tubulina. Nawano weebuli. Ndoza nange nja kwesuula mu kajja bangu. Ekinyonyi ke kyesuulamu mbu kisenguka gy'obeera nti baba kibanja ezaale nti. Mbadde David Wepukulu Omulyannaka. Mbasibudde. Ndoza nange tujja kuddamu kukwatagana Sunday jja nze Solomon Kaweesa kambagalize wiiki ennungi Mukama Katonda abatukuumire. Eyo yebadde program akadda nnyuma wano ku Radio 4.